Ssaabasumba Lwanga yabadde ayogerako ne bannamawulire mu ssaza ly'Eklezia ery'Embarara agamba nti embeera eriwo kati emwewuunyisa okulaba ng'abamu ku b'ebyokwerinda bajingirira obujulizi okusibisa abantu. And it's amazing. Today we are in the third millennium. Things which happened at Idi Amin's time are happening again. Of the security agencies framing people for reasons beyond my understanding and knowledge. Lwanga agamba nti kyetaagisa abantu okwewala obulimba buli omu mulimu gwe ne yeewuunya ebyamuwandiikiddwako nti alina akakwate n'abayeekera. So giving wrong impression is tarnishing. Actually, it is character assassination. I think the fifth commandment says thou shalt not kill. Lwanga yabadde omu ku bannaddiini abeetayo ku mikolo gy'okukomekkereza wiiki ya Caritas Embarara era nga gyaggaddwa omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi yasuubiza nti ensonga Lwanga z'ayogeddeko za kutwalibwa mu bitongole bikuumaddembe byongere okuzinoonyerezaako.